tubulanganye kulikayo mukomera komera navaayo basi bagwe bakutumira baga abagala kulaba kujja kasita oba okuba omuntu engumi ogendeyokko simanyi kuba engeri ejoyinza okukyalira abasibe eri munda bali bulungi tebakubamu kumpi ate bakuba omuntu avuga benzi olaba oluyirunjamu nze sivuga Toyota engeri gye weebaza abasirikale wenna ne weetowaza nga olinga agamba omusango singa kunzika mu vyo waayi nsange nga muntegekedde gavumenti yonna bwe bamuyinza ajja giwaana n'ekyagulanyi bw'ali jamuyinza God forbid nja muwaana ate God forbid keetaagisa abaganda omukisa gw'ebyobufuzi mwagwonola mwafuna emikisa 5 ne mugiryamu ebinyeeko Ssekabaka Muteesa emyaka 4 n'afuna liteeke Nina Isa wiiki 2 n'afuna liteeke Nirule n'afuga wiiki 1 n'afuna liteeke Paulo Muwanga n'afuga olunaku n'afuna liteeke Kabanga Ssemwogerere bakukali Kyagulanyi ali mu kuvuya political yaba avuya ekyakusibiza nno kuboogerera ate simanyi lwaki Bobi Wine omuvuma nnyo Bobi Wine ekyakusibiza kuvuma abantu tewaliiwo vidiyo gye nali nkoze nga ngamba Bobi Wine twalina makezi oli musiru oba olinga embizi kyokka ate nina vidiyo gye ngenda obbalaka mu vidiyo eno yennyini Kyagulanyi ng'avuma pulezidenti ali muyinza nti musiru ajobojja so Mwami Museveni byadde byogera byadde bya busiru Mbantu ku TV eggwanga noyogera ebintu ebyekisiru tubiyita ebyekisiru kuba ffe emitima gyaffe gitonya omusaayi toyinza kuwamba abaana baffe nojja noyogera ng'obalaata naye kyongere tulaga abo abawamba eggwanga lyaffe abakyagifuga lifugira ku mudumu gw'emmundu paka olunaku lwaleero mwamuwulidde n'omuwulira nga yeewaana tibagoba Facebook mu Uganda tera balinze Facebook ebayigayirire balyoke bagulewo n'ogamba oyo mu mutwe gwe mulimu ki wano bameka abalinze bagulewo Facebook mu Uganda balyoke badde ku Facebook sawa zino tuli live ku Facebook ne Museveni yennyini kwali ne polisi ye bwe begenda okwogera ekozesa Facebook n'ebitongole byonna ebya gavumenti ye bikozesa Facebook naye ali mu kujoboja Facebook teriiko wonya Mr. President mu ndowooza yange agamba nti aba Facebook bali arrogant naye Museveni ali ignorant kuba oba ofuga eggwanga naye ng'olinda oda bazeeko Facebook kwagaliza Christmas ennungi ekyo kyabulabe nnyo eri generation kuba n'ensi ezikulaakulanye ze twegomba tewali munnabyabufuzi ayimira katuufu n'afuma munne Besigye abeerawo n'azuganya Museveni okusinga ne Bobi Wine bwamuzuganyizza bw'aba ayogera agamba Mwami Museveni naye Kyagulanyi akavidiyo yagambye nti oyo yadde ayogera bayadde bya busiru weewuunya omutwe gwe ekirimu oyo ajobojja ebyo ebigambo bya bulabe nnyo eri abaana abato kubanga bw'oba oli mukkiriza omuntu yenna amanyira omukulembeze Katonda aba n'omuggo wano omuntu oyo kyova olaba nabagamba nti nuku eringa isikuliimu wagirimu tewagivaamu nze nkyagirimu ekuyamba ki mwenjiri ekuyamba ki eyo mbalabe ginyige kiki kyerina okunyamba eyo mbalabe ginyige tebakuma kaadi oli mukwano gwa Bukenyo nani oli mukwano gwa Nubianeli oli mukwano gwa Bobi Wine gwanyagambye nti oli mukwano gw'Eddi Mutwe bakuma kaadi obusungu obuli mbagaba bampa kaadi bali bagaba kaadi agikuwa Bobi Wine yita bimanyi nako bali you know is a story for another day bakwatira mu road tebasiba bitundu bya kyama basiba n'ebitundu byoki bwebakuma kaadi bwe tusooka okunenya Kyagulanyi kubanga bakyali babokusegere nga Katongole omutongole yabamma kaadi ate nga baliddeko akasente obusungu obukulijja ekintu ekyabantu Dr. Tino Katigano mazima abantu bakireese nnyo nze saanenya nabo oli musanifu kubanga katikakuli no nze nuupu okimanyi nti banyima kaadi Bobi Wine nampa endorsement ate endorsement yakuyamba nangamba bannaye abantu b'ennaggolo ono omusajja kaadi bwekyo yatambudde naye bwe mba mumukkiririzaamu nga bwe mumukkirizamu mu mwaka anti ono taba na magezi kubanga aweereddwa kaadi gw'alina okuwaana kankubuulire jakasa bwe wona empasa president sewali bakola nsonyi mu NRM n'abavuma nti these pigs NRM yafa giveeko
ogwo mulambo okukola anti kati uka naye omulambo ogubafuga omumunyenyeza okumanya tuli mulambo nti n'omufu yafadde akyali ku ssente z'olina mu nsawo naye yakyali ligotende ekyaliko siginicha yani eyamutebire kati eni alemo kite togidiscussinga era nze lwaki sirwanyisa Museveni nti awezezza ebyo ne Nuupu toginenya lwaki Nuupu ginenya naye Bobi Wine tomunenya lwaki simunenya ani yagireeta ate era nalemu ani yagireeta Museveni ne Nuupu Bobi Wine n'emyaka 4 akyali muvubuka muto akyalowooza naye engeri gyakolamu ebintu yatugamba okyusa ensi ng'ate edi mutu amannyo tebasenya kati bw'oba oyagala okyusa ensi ogenda osenya amannyo ga Kabaya n'agasika isooja baire Kabaya mugagga totebukerawo okwogera lwakwa mugamba amanya lekerawo n'okugirega teri muntu association za Bobi Wine we have Menerake fools so Kabaya is among them like Toby is among the Rake fools kati kankubuulire nze siri Rake fools bakusibidde mu government eyo ne bakusiba ate wonna Museveni ajjanziyo kubanga nzibye oba ndi wenaalemu oli mugwamu ensobe endala eyakoleddwa video ya Bobi Wine ngenda kugibala ng'avuma Museveni mwe mugamba tati avuma Museveni Kyagulanyi alina abavubuka nga bitanga basiba bavuma abantu buli kaseera alina Nyanzi Chamani Nyanzi Stera tajja muvamu ati yalieno yasinga vumira eno yavaayo eyo Kakwenza ne Kakwenza tavuma ayogera Lumbuye ate naye jali naye yoyoza bisiriiza kati njagalamu abanna abatulaba mulaba aka video kano mumanye ensonga lwaki nnemera ku Kyagulanyi ekyokubiri waba Kyagulanyi w'amaanyi yalina okweyogerera waliwo omuntu nze olaba Buganda erina emisambwa bwebanga Buganda erina emisambwa egy'amaanyi bwenjogerako njagala emisambwa gye giba ginnuma sigomva ate Bobi takuvuma yali akuzeemu to ati avuma Museveni nze wovuma Museveni ntako anti ne bwovuma ng'emisambwa gikulya anti Kyagulanyi feriya kubanga talina kasero tosobola kuyita muntu feri avuganyiza gavumenti bw'obanga Katonda waga don't you think Katonda yalonda Bobi Wine nemuteeka waawo gavumenti ya Museveni eringa malaya ne bwogirepinga kirindi yamanyiira naye nga Bobi Wine alimu Katonda ekyo kikiriza talina Katonda whatever he is God blessed Katonda kireza goyogera Katonda feriya omukulembeze abeera mu ntebe yabeera oli mulokole ekyokubiri Bayibuli egamba Katonda yatumanya nga tetunalabikako na in the worms of our parents. Lwaki tovuga Benz ate nga nze nkivuga nga ffenna yatumanya we yantegekera kati tolaba nti okimanyi osobola ovuga Benz nekutemula enkya nze yaginyima ebyo bye muwozaamu abaana b'abagagga babi mu baali basiru ate kati balungi abaana b'abagagga bakulembera mu kiraasi ekyokubiri okumanya tulina okulispektinga obukulembeze waliwo abasaasanyiza aka video Salva Kiir nga yeefukiddwa asooka yekakensa oyo aba yakolimiddwa neyakomenti nze ng'aseka aba yakolimiddwa kubanga oli muntu mukulu alina emyaka 7 afunye obuzibu yeefukidde omulala asaasanyiza aka video ng'ali mu kumookinga oyo aba mugwagwa omulala ye King Saha King Saha isooka mulwadde sooka omusaasire si musaasire mulwadde nnyo ali mu intensive care anti ne gundi ne wano ne lipaso yalwala olubuto kumbe mayirungi geesibidde mu lubuto kaakati njagala olutalo lwa King Saha y'ensonga enkulu gye mbadde njagala ennyo ogerako naawe King Saha ne Bebe Cool Bebe Cool yavaayo n'agamba King Saha njaga jama nakiisa ku social media ekyo abamu kye balowooza nti nga Bebe Cool yandimukubidde kasimu n'amugamba waayi senyagga mwana abako okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente saako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba toteekayo ssente zo beera mwegendereza Hamisi Kiggundu talina app yonna ewola ssente oba okuzitereka buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu abo bafere babbi toteekayo ssente zo bajja kubbira bwereere beera mwegendereza ne King Saha n'alitaliatinga naye olutalo we lutuuse lweralikiza kwa kati lulimu ne family what is your submission gundi yakoze bubi lwaki nnenya Bebe Cool mu nsonga eyo nti Bebe Cool mu lutalo lwa King Saha naye yandibadde amuyita bulungi ku kivulu
ekiwatu abaya kamwana watu kasawuza microphone namukwata ne bamunaliza ekyo kiba kirungi lwaki otuwunyirira dembe nekoloza saata nabi byaddala olimba nabi njagala oyogera amazima gyakasanga oli musajja mukkiriza sahawunya bulungi akamwa sikiwangako detail tamunya naawe omusajja is a celebrity ate ebya Nuupu biyingiriddemu nenjukira akuba nakali akayimba kafe tumonga naawe King Saha lwaki alemeddeko nnyo ku Bebe Cool ayagala kusiimulawo ensonga nti yayimba mutugonga naawe kubanga Bebe Cool yayita abantu bonna abayimba mutugonga naawe naye Saha wagenda ofiirwa wali weewati Jack Star emyaka gy'omaze mu media omwana eyakajja mutalina kuvuma obwo bwe bukulembeze kyova olaba Gravity yakaaba kubanga Gravity nze naleeta ekigambo ky'okunnyonnyola amasannyalaze n'engeri gye gakolamu Gravity yakwata ku masannyalaze amangi ezo phase ntono waliwo agagenda e Rwanda nga ne mu bbanga muno bw'oteekamu test eyaka Bebe Cool ebbanga lyamaze mu music King Saha mbadde nzikiriziganya naye okukola naye beef ebeera music nange nsobola okujja ku stage basoto ne bayiwa mu layini ne bajja ne banjiwa mu layini nabye mmanyi ku kidoomoole ebyaffe sibireeta muki bw'otandika okugamba nti omusajja yessali omwana ebyalugaba yazaala mwawusiboono oba oyingidde empale y'omusajja omukulu kati Katonda kyakola gw'abajja kukwasa embizzi oswale emirundi egi Saha agenda kukwata embizzi lwaki nti Bebe Cool omusajja mukulu aludde those are fathers in media Abe Mukiibi Katolu Bwama Maria Mundagire Kamiliyoni Bebe Cool Bobby Wine aba basajja ekitiibwa kyabwe kibalina ne baba ofunye obutakkaanya Zakayo is okay iyo music beef ebeerawo ne Luli yaliise mu luyimba naye ati nesta wa mukozi kiwulira nyinza okuba ntambula nawe Jack Star nga mmanyi onywamu kenge ne weefukira bwe tuba tuli ku BBS nga tukola emirimu gyaffe ekyo si kireeta mbakuyingidde mu mpale. How about okubanga you're the architect of the agony again amaaso Bebe Cool and Bobby Wine started these beef issues abaana banonga babiraba oloza sibye ebibala bye bateekawo bo because this is merely about 10 years ago Bobby Wine yagamba nti enswera mu kabuyonje ejjayo ki ate omujjukiza ejjayo ki ewali ekibijjawo ekirungi waliwo abaana abakulidde ennaku gy'okulidde mu ghetto nga balungi nga tewaliyo abanywenja lwaki gwe tonywa njaga walondawo kikugasa tewaliwo abaana abakuze nze ensonga yange eri emu oluyimba lwa Zakayo oluli fine eyo music battle eri herefe naye okutandika okugamba nti oli yakwata house girl ng'alina bieto omuwala omukulu ne bw'akiwulira oba oyambu kati watyanga bituufu byo biyinza oba bituufu bisobola okuba ebituufu ayishuwa kubanga music tuyimba buyimba kyabulabe nnyo Bobby Wine okuyimirira awanaga nti Museveni musiru omukulu the head of state njagala mbabuulire olaba nze omuntu obusiri is a verb osokivuma mamawo you're stupid it's an adjective nagati ojoboja kinnyonnyola nogamba omukulembeze ali mu buyinza commander in chief nti ojoboja kiki mu luzungu tukize mu luzungu okujoboja speaking nonsense ogere byekisiru talina makulu omusajja agenda myaka ogamba nti talina makulu kirala n'okwogera ebyekisiru anti kati obuzibu bwamwe buli bumu Jack Star Bobby Wine mulowooza alina akabina akayonjo no one has a clean battle buli omu akola ensobi kyova olaba nabaga nti abaganda politics wamwe abeera wakiyita mu lujja abeera nga fireworks zitulika eddakiika ezo kati n'ebyo ebya Nuupu bo Nuupu bafunyeemu bawasizza bakoze embaga ennungi ba best man kati gwe social position osigadde mu ya wansi era oli munaku kyova olaba mbagamba nti olwaleero twatuzannya politics waffe tuteekeddwa okuba ne respect nze Kyagulanyi nandibadde mulabanga Besigye bwe mulaba naye ekyenjawulo ku Besigye kiyayina Besigye yayina boundariesize Kyagulanyi asindika abaana omanyi Dr. T credibility yo eyina engeri gye yagwa akatambi ako we kaafuluma ne muganda we Kidoomoole nga kiraga nti ebintu bino byokola mwenali mubala ssente and of course Bobby Wine becomes a hard target for you okukola ssente akatambi ako si kyekaali kagamba where is credibility in what you're going to say twali tuve wa muhoozi luli wali cricket of gamuza basidi waliwo omuvubuka yajjanga n'anvuma abantu baji bajja ne banvuma kati nze abaana awo bw'omuddamu obubi awanvu y'emboozi bw'akuvuma naawe ne weevuma amaanyi gamuggwamu omuvubuka ajja n'anvumira mu inbox n'ampemula teyampemula yaŋŋamba oli musiru lengera mpeereza ebifaananyi byange ali mu kifuba kya mama Fiine kya Pastor Bujingo oli musiru biki naye ne mugamba munnange tonvuma oba olinayo akalimo nga bwe wakawulira omuvubuka n'atereka kakono kyobola abannayuganda muli basiru abatalina magezi n'olaba ne baakakensa abasajja abakulu nga bapositinga ebintu by'ekisiru kakati waite myezi nga 7
mbandi abo bankubira simu tukabera kiri ku social media ng'omuvubuka akatadde kati mwakata nze ngaba basono tukalandireko nga tukyukira muli nga nganti bakaze batya kyogamba zonto yaliko naawe akakatambi lwakuba esimu ebiseera ebisinga ntuuka nezijja mu messages nani kulaza omuvubuka yafulumya akatambi ako nze bojja n'onvuma waliwo omuvubuka atera okujja nawo webaka ku nnyoko webase n'ennyoko leero ku makya nti nebase naye yampomedde bwentyo emboozi ekomaawo kati nze bwe yajja n'anvuma nange neneevuma n'ateeka ka odi n'akateekayo bannayuganda bonna ne basanyuka balowooza ndi mwavu munnaabwe nze nafulume wa mukyala najjoba kujja kukola ne bwonvuma ebinyindo ne bwonvuma ebi kyokka ekibi ekiriwo nkyogera nuupu n'abavubuka ababagoberera abavubuka babasiriwazza nti olwaleero zaake honalebo mussaamu ekitiibwa wadde anyiiza nnyo naye nkitegeera nti honalebo era bw'ovuma zaake eggulu likkuba kuba Katonda amanyi nti zaake honalebo Lukwago yasinga okukola ebintu ebyewuunyisa but honalebo n'abannuupu mulimu bangi abakola ebitagasa nga bali mu parliament ekitiibwa kyabwe nkibawa bo zaake bw'atuuka okwogera ku president agamba ani idiot awukani zaako emyaka 29 ayita Museveni. Let me ask you one thing. Oliatta abantu n'omuntu akuvumye idiot which is more ruthful kati kiriwo ekiti oliatta bagamba emirambo gyayiika eruweero mu Luweero trial omuntu ala abantu bafa badde ngamba kati emipya nti oli bw'avuma oba badde ozza okukola obadde ojja okukola osanze emirambo emeka kubanga Kyagulanyi Bulwayi mukagamba nti abannuupu batti bawambibwa n'ababbi ababba obusimu nabo mwagala mugandi gavumenti batulugunya ekyokubiri nga Nyanzi tatulugunyiza wa Dax Vibes mwabavubuka kambalawuli ono gyakasita akulimba oli mu katale wookolera oyasama gavumenti yantama nja kuba Museveni essasi ekiro vi babakwata mama onga mwana wange majambereto mwana wange Museveni mwegendereze gavumenti baganda bange ekigambo gavumenti kigazi ate kitandikira ku Nambooze ne Ssennyonyi kuba baafuna obukiiko mu parliament akakiiko gundi waali Ssennyonyi Museveni yakagaba obukiiko Museveni waali nze nawererwa State House lwaki ndi munyivu nnyo ku basajja ba opposition government yebasasulya medical bills State House va ku government State House yewerera abaana baabwe yebasasulya buli kimu n'emmoloka zibafu ye najja ku TV n'akulaga nti government mbi bweba government mbi ekifaananyi kya Kyagulanyi kyafulumye nga musanyufu mu government mbi osanyukiramu kaka teri bibi nyonji atubere buli kimu kidu bulungi tewali kabina wache kite mchogera tewali kabina kayonjo nayenga bekadugadde mu kwogerako Museveni ebibye webi ekibi ekisooka yakuleko okwasama nga tokola singo badde Rwanda bino byogera Rwanda bino byogera can you discuss Museveni Rwanda can you discuss yogera amazi loni huyo munyarwanda can you talk about the government Twogera mu bwogezi wamma loni munyalo ate muki twogera mu bwogezi baba huyo mweru Jakasa guli mugisu twogera mu bwogezi bananga abagisu Jakasa yabula bubuzi ate bagambe Jakasa tebamu temwamu salambalu so kati tumalirize saha ko how do we harmonize these two I feel it's going overboard kyayina okukola kiri kimu alinde kufaako kubanga amazima nkubuulira tosobola vuma bebeku ekiri mutw atalikola ki talikimanya kubanga omukulembeze Bebekulu abasajja batobye ne music w'omusanze ekirala mukendeeze enjaga ekirala abaliranye saha mu munaaze naye saha mulekeraho njagala tuvuge motoka tugende wasana tulaba bamuyonja nonyamu ki nenga saha simuyonja eyo yali layini omanyi muyina propaganda kyekyo kye bayita propaganda omuntu asooteka wakantu katono obwekati ne bakafuna ne kafuuka ekyaddala saha waali genda omukole bwoti onje kunkwawo oba ggule emmotoka alina omukazi mukazi omwana wo mumanyi musajja ali mu gavumenti w'amaanyi muwalawo n'aba wa Nuupu kana zo bagamba it's only the word of God ereta great results mulambo mwana w'omuntu bwe abatayina Roma mu mutima gwo my dear my sister my brother oli mukaseera kazi kyali kigambo ekyatonda ensi eno kyali kigambo akana benanda betulaba byava mu kigambo twakolebwa lwa kigambo we are the product of the word of God hallelujah twazaalibwa na kigambo
tutambulira mu kigambo naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mu bulamu bwo kubanga weetisse the chaos of the world weeralikira obugagga bw'enkya weeralikira ani anaakuwasa weeralikira future n'ebeera etya haleluya abantu bangi tweralikira n'ebintu bye tutamanyi weeralikira Christmas wa Christmas n'alyaki otanso gyeka omukuno omwezi abantu beeralikira banenga nkuze emyaka gigenda ani agenda okumpasa banenga nduddewo okuzaala bane abantu mweralikirira. That's why word of God tayina space mu bulamu bwammwe kubanga mubala kyobolaba tebintu namuntu byafunye bwerwa word of God tebisobola kuwangaala ago mazima genjogera amasengejje baba mugulu ku throne miracle yonna etavudde mu the word of God eyo eri fake.